Ekitiibwa kya Mukama. Omanyi Mukama alina ebintu byakola naye nga egamba ffe tetubiraba naye ng'ate Katonda aba amanyi ki ekiddako n'ekiddako. Era tuli basanyufu nnyo okubanga climax etuuse wano weeri. Era tusaba era twebaza omukulu Lule owa climax okuba nti tumwebaza okuba nti ekifo akitaddemu amaanyi. Era tusaba akyongereremu ddala era nga tusaba n'abantu ba fans ba clients beyongere okujja kuba kino ekifo kirungi. Spice wange era nsibambagamba mwagala ate naye anjagala ate omanyi kiba kirungi mu nsi okwagala omuntu akwagala okitegeera anjagala mwagala famire yange akyagala ate naye ne famire yange emwagala kati ekyo tobuuza. Nina ne kwensanze eyo gye mbadde out nangamba yanjagala kubanga mami yali anjogerako bulungi neŋŋamba bannaye nafuna ne bafaani ba mami. So ogamba mami first time yange omulaba namwagalirawo era nadduka gyali yadde ye yali antidde nze ne mwesooka ne mubuuzaako nanyaniriza anjagadde ng'omwana we gwazaala nga sisita we anzikiririzaamu ambuwulirira byonna byempitamu byemunnumya kyomanya aluma kubanga nkubira nangamba guma so omuntu bw'atyo omujjawa so anjagala nga bwakugambye bonna famire banyaniriza nga bwendi ate nange mbagala nnyo. Mami Yesu nange omuntu. Yes. Nengamba what? Yeah, true. Kati omanyi buli kimu kirina akaseera kaakyo. Kati nga bw'omulaba kati alina byatakyegomba kuba byonna yabikolakola dda. Kati naffe yessa omanyi kirungi n'okola ekintu mu budde bwakyo mu kaseera akatuufu ne mu kifo ekituufu. Ate ennyambala eba just ezongoye n'ebyo tuli ffe bya munda mitima gyaffe. Ate ennyambala yo tedescribinga kyoli tedifininga kyoli kyova olaba nti mami mukwano gwange kuba ye tatunulira nnyambala yange tatunulira gwe kyondowooleza aba ayagala muntu nga gwe. Ekisembayo kubewa Spice omami bw'aba ayogera bawulaba Yes, of course. Achimanyi. Ebyange bisinga bimanyi. Time. Tuchiwa mu time. Omanyi buli kintu tuchiwa mu time. Waliwo abalenzi ku Spice bakulopera bamusumbula. Of course alabika bulungi tasobola kubanga talinayo bamusumbula. Naye kyesaagala andeetere leero. Aŋŋambe ye mami twafunye ono ate nenkeera. Njagala kumenga mami njagala ajje nga yoyo. Yes. Era nize. Yes. Era njasooka okimanyi njasooka kuba gwakamba nga mami. Yes. Sawa. Bana lyekkubo. Bani nga naye mwoli. Ayi. Anti kati mumuli bakulu baffe nnyo nate. Mumukaka wanaaleete bwe binaatabuka ate mugenda okuba eggulire. Mumupapya temumupapya. Baba binaatabuka ate mukube eggulire nti bamugobye baabo bamukyayi. Mumuleke munaaye afune. I'm taking my time. Ye time ye. Tebiri ekyungi teri limit. Oba myaka bwegi titolina kufumbirwa. Oba tolina kuwasa so tutwala obudde bwaffe ate byonna kuze bizibu tebiringa ebyedda. Edda mwagumangamu ne mukolera wamu. Mugamba buli omu n'agumira ebibi n'ebirungi bya munne naye kati si byangu. Yeah, you have to take your time. Kitiibwa kya Mukama. Bamwagala lwakuba naye ayagalika. Omuntu ayagalika alina kwagalwa.
abantu bagamba ali full package naye abulako omuntu baati ane bagambye taliiyo kyokandi ddole ddole badde bamukwano okumala ebbanga yes of course by the way just omanye abantu bembeera nnyo awamu ebintu byemwerabira we've talked about a song for some time ate nga twogera all the time but I feel like buli obeera n'omuntu ng'omanyi nti mugenda mukyali mwenna wala ebitemu nga temwipapira